Museveni yabadde wandegeya mu Kampala okutongoza enteekateeka y'okusomesa abaana abawala obukugu mu bintu eby'enjawulo eby'okwekulaakulanya. Yayogedde ku nsonga z'okwerinda we yavudde okutegeeza nga poliisi bw'erimu abamenyi b'amateeka. Awo tukyalinamu obunafunafu n'okusinga poliisi ebadde yeebase. Agamba nti akyayongera okufuna amawulire amatuufu ku bakyama abeerimbise mu poliisi ng'era ekiseera kyonna bajja kukifuuwa nga bakizza munda. Naye nze ngenda kukola ekyange abapoliisi kasita nfuna andoopera bulungi ebyambyone bye bakola ngenda kulaba kyengenda okubakola. Emirundi mingi poliisi ezzenenyezebwa bannansi n'ebitongole binnacewa olw'okutulugunya abantu n'okulemererwa okunoonyereza n'okuggusa emisango ku nkomerero. Museveni agamba nti mwetegefu okuvunaanyizibwa ku bikolobero bya poliisi. Bali abapoliisi bange abo ebyambyone byabo byonna nzikiriza okubyetika. Kyokka asabye abantu bagiyambeko okutuukiriza emirimu eyo mu bitundu gye babeera. Obuvunaanyizibwa tubugabana. Gavumenti erinako omusango gwayo naye n'abalonzi nabo balina ogwabwe. Okumala kati emyaka 2 poliisi tennaba kufulumya bikwata ku buzzi bwa misango mu Uganda. Era kati kizibu okumanya musango ki ogusinga okuzzibwa oba ebifo awasinga obumenyi bw'amateeka.